ovuddeyo ogambye nti abaana bali bana luli baali bana tebagasseeko ati batoddeeko nze nali nsuubira nti bino nabirabirawo mwanda ku pulogulaamu ya Taasa Amaka ku Bukedde nga mpa ensonga gye balina osobola oziikulamu muzeeyi ngeri bamuziikulamu abaana abamu tebabategeeza okitegeera bakikolanga bo wadde tetuganye gavumenti yavaayo tuyamba ate nja bategere nti gavumenti si yasaba okuziikula Kafeero famire ya Kafeero yasaba okuziikulani baziikule Kafeero kati soke tuweebuuze essaawa ya leero ng'omusayi gukomyewo gwa abaana bana abaana abo bonna abaddewo nga nange kwendi ku baana 25 abaana abana abaali era abaana abana kati baadde bameka kitegeeza nti tebongeddeeko tebakoze eki nze ndowooza nze nganze ku lwange nze ngenda sigala nga siri mumativu kuba nina mami wange ali wabweru era ngenda kuvaayo njogere mu mawulire oluvannyuma lw'owiiki emu nga maze okwogera ne maama ekitegeera bwe maze okwogera ne maama nga wekiba kyetaagisa nti abantu bakola apiiru toli tutalimu apiiru n'oba osomye byawandiikibwa buli kimu kibaamu apiiru okitegeera so kati ogenda mu kooti kati saweero kati sibola agenda mu kooti nga mbinya kubyogerako ndowooza mu wiiki ngemu maze okwogera ne maama kubanga kino ekintu kisoboka ne baddamu ne bakola omusaayi omulala ogutegeera era buli mwana awulira nga alina amazima nga awulira kyampisa bubi nnyo nentunuulira abaana nga siri awo sibatunuulira sibalaba naye ne mbalowooza nnyo ekintu kino bakikola bagenderedde kufuna ssente bugagga kyekyaba eki naye ate oluvannyuma abantu bwe bayogeranga mu maaso bisaasaana netugamba wayi gavumenti omuzungu yatuyamba kabakole ekikola ate era nabali abavuddemu empala nereme kubaawo muyinza n'okubasembeza ne mubeera mwenna ffe bajjajjaffe olunaku lwaleero ebigenda mu maaso mu mawulire oba ebiri mu mawulire gaffe ag'eggwanga lyattu Uganda ge mawulire ag'omugenzi Prince Paul Job Kafeero era nfunye omukisa ne neeyungibwako omu ku ba legends abayimbi bannakinku ab'akadongo kamu era gwe nnyinza okugamba nti Mukama akyamuwangaza mutuwadde waali njagala tunuleko mu bigambo nga bwe bitambudde ababadde ku DNA ey'omugenzi ye ng'omuyimbi era eyakula yayimba mu mulembe gwa Kafeero gwennyini Kafeero bwe yakusangawo yansangawo njagala tusigire ku kifaananyi tulabe emboozi ye bwagenda okubeera nga akikola otherwise si mulala ye muzeeyi Matiya Kakumirizi oba oli awo gwe ninaye ku seeti leero okulaba nga tutunula mu nsonga emubbiri ku nsonga y'omukulu Paul Kafeero sebo mwaniriza muzeeyi wange nange bwenti obulamu bugamba ki obulamu si bubi abakuze nga tunulira bulizi Kafeero mu bigambo ebitonotono Kafeero oyinza munnyonnyola otya omuntu atamumanyi Kafeero yali tafaanana abavubuka bano abajja oluvannyuma oba n'abakyajja yali si muntu mwewulize yali si muvumi wa bantu yali mukkakkamu era ng'awuliriza ensonga naye abayimbi abamu ab'emirembe n'emabega n'emirembe gya kaakati toyinza kumugamba nti waaye kino bakikola bwe bati awagambira omuzeeyi otandise otumanyiira abaamanyi ye abaamanyi naye Kafeero yamanya nti ono ebbanga lyamaze mu kuyimba ayinako enkizo kansinga respect yeyo ng'agikuwa so nga ate yajja n'afunamu ku ttutumu nga w'amaanyi naye nammwe abaamusooka mu ndongo ng'ekitiibwa kyammwe akibawa akituwa era sirina kyemugambako kyonna teyalina gaali egaali etya zino ezisaazi netugamba yimbi ng'alina agavubuka ge nga 10 gamutambulirako ebyo ebintu ebyo nabiraba banga si ggwanvu nnyo ebyo bigaali ku mulembe gwa meteryali byalaga ng'abantu abeewaana obwewaani kuba kati nze ontunuulira yimbidde ebbanga era olugendo olwo ndikunyumiza olugendo lwange kuba nze nakalinya ennyonyi 85 mu nsi eno yonna naye teryamanyi kubanga oluusi onyumya neweereetera obulabe
kakati bo bano abavubuka bafunako kasente n'afuna n'emmotoka nakwata bu vidiyo simu yange yino weeri ebifaananyi ndibikulaga netemwayinanga amalala ago kubanga nze neetabako mu international folk music mu Europe yonna neneetabako mu Black African Festival era twali mu Nigeria nesi abantu story nzibuuliranga gwe mukwano gwange muzeeyi mu kaseera mukwano gwo bwagenda okufuna ekitiibwa kya the golden boy of Africa kakusangawo era wakamanyako nakamanyako naye nga saamanya wa gye baali gye yakifunira nabitegeera luvannyuma kubanga yateekateeka ebintu ebyo yali omwami Ndawula yali waki yali minisitule ya culture naye nga mwami Ndawula oyo yateekateeka ebivulu ebyo n'asala amagezi gonna okulaba nga Kafeero agenda gye baakolera byonna nebyebakola babula batugusaako bugusano nti yafunye ekirabo yali wa ITI International Theatre Institute ITI oyo yakikolako kwabagamba yali Cairo mu kibuga kya Egypt gye bamwera ekirabo ekyo Africa kale atugoberera ku mukutu ogwa Focus TV aliko Don Media mu Touch Media. Thank you so much nnyo kubeera nga okikola. Ndine muzeeyi wange Matia Kakumirizi. Muzeeyi wanjita. Tuli ku nsonga za munywanyiwo abaana baddukira beekubira endulu eri Minister Balamu abayambeko okuziikula kitaabwe wataata waabwe bamanye bafune endagabutonde babajjeko omusayi bakakase ddala obuzaalira wabwa ekika kyabwe ekiri tugenze leero mu lunaku olwaleero zigenze obeera ssaawa 7 Minister Balamu n'atutegeeza nti ku baana bajja 25 tusigazzaako abaana 4 be bamunywanyiwo Kafeero. Amawulire gano muzeeyi okuva ku kuziikula ekikola kyokka ekyokuziikula kyakusangawa then tujje ku kino ekibadde kyansanga kuno ku Kampala era kyakuyisa kitya kyampisa bubi nnyo nentunuulira abaana nga siri awo sibatunuulira sibalaba naye nembalowooza nnyo ekintu kino bakikola bagenderedde kufuna ssente bugagga kyekyaba eki naye ate oluvannyuma abantu bwe bayogenda nga mu maaso bisaasaana netugamba wayi gavumenti omuzungu yatuyamba kabakole ekikolwa anti ekiwemula omugagga okimanyi kulya ntula bagenda okusesema balaba entula omugagga nagagga waffe mwatuka ne mukkiriza ne mugamba bannaye bakiba kisunzi kitaasa kiveewo kubanga empalana ebigambo byali tebivaawo obubbi ne balangiragana nga bwe tubadde tubiwulira yatunda kino ate kati ngenza okuwulira nti wewaawo ono omwana gwe badde okaza Swazi nti yatunda wonna naye ate ngenza okuwulira nti abana abakafeero kwali ate naye n'ebintu bye yatundanga nabo baafunanga abo abana abadde ni area yasooka abaana be yajjamu neno beereese ate badde bavunaana okutunda ebintu by'omugenzi nabo baabirimu mu kugabananga tewaliwo atazze ku DNA gwe bagambe yagabana ku bintu bagabanyanga bo era beereese neŋŋamba ekyo Mukama yakiwa atya omwana nti yina akakasa ekituufu ate atambulanga na kitaawe DNA okumala okufuluma gwe nga gwe munywanyiwe era muyimbi munnammwe kiwulika kitya ku saidi yo owange nkyewuunya na nnyo nze ku lwange nkyewuunya kubanga ffe tukoze n'abayimbi bannaffe abayimbi bannaffe sibaali ba mirembe
mu mirimu gino nga tutambula. Tekyalinga kyangu. Sikyalinga kyangu era olaba bannaffe abasinga bali mu ttaka. Wadde twatuulanga ne tubatuuza ne tubagamba bannange ekikolwa kino mukikendeeze nga tayinza kuwulira. Yagamba mmwe mukaddiye. Temulina kye mutugamba. Temulina kye mutugamba mulabye abakazi bameka. Nakugamba ekyo so tamanyi naawe watambula otya. Yes. Kubanga ne ku mirembe egyaffe nga ne sirimu tannajja. Kuba sirimu yajja tulaba yajja mu 74 okutuuka wano. Ne bamulangirira. Neera twali beegendereza. Kuba mwamanya kati ekizze kyabulabe. Ate ekyo kyagenda okujja ng'era tuli beegendereza. N'ekirala kisinziira omwana amaka gaavuddemu. Babatendeka bamutendeka batya kati omulembe guno tekyali atuulaawo n'atwala budde bwa mwana kumutendeka. Byatandikira eyo nga tebakyatendeka baana. Sina gawugana agenda ku mirimu gye omukyala alagamu n'omwami alage. Baana ne basigala nga bali mu nkuza egyakuziddwamu. Naye nga kibi era nze noonya luyimba lwe naayiiya nkubirize. Ng'osinziira ku bino ddala ku mukwano abaana bammwe abaliwo kaakati mugenda bakola mutya. Gye bujja mu maaso emyaka nga 2-3 balibeera bafaanana ki? Obateeseteese otya kubanga ffe tugamba nti abazungu babi. Naye abazungu mbabaddemu ebbanga ggwanvu. Abazungu batendeka abaana ate nga tamukubye na muggo. Tulowooza nti bonoona abaana. Maama babugunjula bulungi nnyo. Nina we nali kambabulire katono nina we nali mu Switzerland eyo ekyalo bakiyita Almeningen. Almeningen eyo gye nabeeranga nasulanga wa mukwano gwange bamuyitanga Habega. Omukyala we bamuyita Yolanda. Naye Yolanda bamuwa omuzzukulu we nga yabeera naye yamulabirira. Najja akula n'agenda ng'akula nga atandise okutegeeramu. Yakwata essowaani n'emusumatuka n'egwa wansi. N'amuyita n'amutuuza ne batuula bombi. Amugamba muzzukulu wange, essowaani eno gy'olaba kitaawo yalwawo ng'anoonya emirimu. N'atambula wano nawalina kumala ebbanga sente ne zimubula. Naye akalimu ke yafuna akakisa ke yakwatibwa n'afuna akalimu sente ezasooka n'agulamu essowaani eno. Kati laba munnange ogyasiza. Omwana yavaawo ng'ategedde. Nga takutte muggo kumukuba. Naye wano abaana abaffe bakulira ku miggo, bakulira kuleekaana. Kakati ebyo emiggo n'okuleekaana kw'omuleekaanira akula yenna ali ati. Ng'awaggusa amatu gamulimu. Tategeera ky'omugamba takyawulira kubanga yabimanyira okuva obuto. Ekyo nno munnange. So, Muzeeyi nga tuli mu mbeera y'essaawa zino bivuddeyo abaana bamaze okubalaga nti ddala bali bana. Bubaka ki bw'oyinza osibirira mutanda ki bw'oyinza osibirira abaana bano banundi emiri waliwo bano abakakasiddwa nti babe waliwo n'abaggiddwamu nti si babe. Tusooke n'ababe. Ababe bano mbagamba nti mulina okubeera abakkakkamu muteeka okuba nga mwagalana. Mulowooze ne ku biseera ebijja mu maaso mugenda kubeera mutya. Mukuumagane. Ate era nabali abavuddemu empala n'ereme kubaawo. Muyinza n'okubasembeza ne mubeera mwenna. Ffe bajjajjaffe ne bakitaffe bwe baakolanga baatutuuzanga abaana baaguni n'abaguni nga mumanyiganye muli baaluganda. Teri ayisa munne mu mannyo. Kuyisa mu mannyo okumanyi kwe kusooza. Ompisizza mu mannyo teri ayisa munne mu mannyo. Ne bakulanga buli omu amanyi nti ono muganda wange. Waawo omuzungu yaleeta ebintu amagezi amasukkulumu. Naye ebyo tubisse wali ebbali mubeere mu nsi eno nga mweyisa bulungi nga mwagalana ne mwe mujja kukola mufune. Bino ebintu ebikayanirwa temuli makulu.
byansi ate yabikola teyabireka era yabireka muteeka okwekuŋŋaanya mukolenga enkiiko addala mu abana mukolenga enkiiko mwagalanenga abazzukulu bonna bwe mulifuna abammwe mubagatte nga enseenulo ejja okubeera obulungi naye wataba kwagalana ennyombo teyinza kuggwawo temuyinza kufuna mirembe ne Katonda takyagala nkitegeera muzeeyi nga mukwano gwo gwe tekikubyemu wala okubeera nga abaana bali bana bokka kinkubyemu era neneebuuza ninga abaana abo be baliwo bokka ddala kituufu bannange ebyenseno bikulema okuwanyisiganya mu ndowoozayo naye ffe nga bwe twalabanga nali sikirowooza nti bayinza kubeera abo bokka nkyewuunyizza okusinziira ku mukwano gwo nettutumu lye yalina n'okucaka lukwaliwo yeekuuma atya kubeera n'abaana abana kale sinze kuba siri Katonda tekituzaayo eri mumu omwagalwa we ennyo nfanfe bisikwa kye yagamba nti yakeberebwakoko omubiri gwe gwanafuwa olw'okukozesanga omwenge oguyitiridde kubanga wenanyogerako ne mukwano gwe muzeeyi Kagato we naŋŋamba nti mu 97 awo 98 amusawo yakabatema nti omukulu takyasobola kuzaala olw'obunafu bw'enkwaso ze omwenge gwali mungi